Okulota ng'oyoza engoye, okulota ng'oyanika engoye, okulota ng'oyera, oba okulota ng'oyokya kasasiro oba ng'okuŋŋaanya kasasiro. Ebirooto ebifaanaganako bwe bityo baba bakugamba okubaako by'otereeza oba okubaako bye weenyigiramu ebikwatagana ku mpewo. Ekirooto tekivunda, n'ekirooto kye waloota ng'oli mu kibiina kya musanvu obeerawo n'obonaabona naye ng'obonaabona lwa kirooto kye wafunako edda. Naddala singa ekirooto kidda ku mutwe gwo emirundi ebiri, abamu ne kiddingana emirundi esatu, weebuze lwaki ekirooto kino nakifunako, lwaki kikomyewo? Tubakubiriza bulijjo ebirooto ebikujja ku mutwe nga si ggwe obiyise bibaako ensonga. Abamu embeera zigenze zikyuka, abamu mugenze mukyusa obulamu, emirimu gigenze gikyuka, bw'okola nga si bw'okola olwaleero. Kyokka tubagambye nti ebyama by'omuntu biri ku mutwe gwe. Kyokka abamu mulowooza kutambula butambuzi ogende bakkoleko, era abamu munyumirwa nnyo okubalagirira nti gundi y'asobola gundi y'akola. Ekintu kiri kimu, kutuula ku buliri ng'oli wuwo, okusalawo n'ogaa nti kengende ku musawo egindi noonyereze ku kino kye ndoota. Abamu mu kifo ky'okunoonyereza ku ky'oloota, bw'otuuka ku musawo osirika busirisi n'omuwa obudde ye akukebere. Ekyo kye kyatuleeta okubawa okumanya n'okutegeera. Olina ekirooto ku mutwe ekikutambulirako ne kikomawo ogwokubiri, ne kikomawo ogwokusatu, ekikutwala ku musawo osirike kiki? Mmwe musikiriza abasawo okubagambamu ebitali byebyo, kubanga ye omusawo ky'alina okukugamba kyekyo. Alina kuggyayo mpiki, alina kukebera, ate kiva mu kkebera oluusi ajja kulaba ensonga nnyingi, ajja kusangamu abakulima empindi ku mabega, ajja kulabamu lubaale, ajja kulabamu embeera etategeerekeka, byonna bw'anaabizingazinga ajja bituuma ddogo. Naye ng'ekyamazima lubaale bw'aba atubanja, alina ekintu ky'atonda ku ffeesi y'omuntu, alina ka identity k'akuteeka mu maaso. Bw'otambula ku musawo oba ku mweso gwonna, identity eyo yejjayo, kubanga lubaale bw'aba akubanja eky'obuzadde akiteeka ku bbali, n'ateekawo ekifaananyi nti ono tumubanja, bw'agaana agenda kkubwa. Kati ebintu by'ojjooloota byonna, mbizzi, ente, oloota amagye gakugoba, empiki bwe ziba zinaalaba ekkowe eryo, kiddugavu kye kigwa mu mweso, oba njegereza ezigwa mu mweso, okitegedde? Eyo tugiyita identity, ebeera ekutambulirako nga bw'onogaa nti akapande, oba nga bw'onosanga omuyindi ne bagaa nti omuyindi eyafumbirwa nga mukazi abaako mu maaka eno. Kitegedde nti okwawula omusiraamu ku muntu wa bulijjo, nti omusiraamu aba ne sigida mu kyenyi. Singa ogamba nti ndi musiraamu nga tolina sigida mu kyenyi, abakulaba basobola okukubuusabuusa. Okitegedde? Abakulaba basobola okukubuusabuusa ne bagaa nti omusiraamu omutuufu yandibadde ne sigida, kuba kye kiraga nti musaaze oba asaala. Kati ne lubaale bw'aba akubanja akuwa ebirooto eby'enjawulo. Lubaale alina ekintu ky'akulembeza bulijjo, kwe kubanja, kwe kugobaganya, kwe kusindiikiriza, kwe kuteekako amaanyi ag'enjawulo. Oluusi n'obeera nga toggwebwako ndwadde,
okussaako amannya ag'enjawulo, okulemesebwa okukola, nti bwe tunaamulemesa okukola ajja kutegeera kiki ekiri mu bulamu bwe asobole otutereeza. Kati ekintu ekyo bw'okigatta n'ajja akikuteekako bw'ati ng'oliko ennyukuta ekukulembedde eri nti tujja mukangavvula ppaka, tujja mubonereza ppaka, tujja muyigga ppaka, alina kukulemberwa biyigganyizo. Kati ekitundu ky'ebiyigganyizo teri musawo ayinza kikebera n'atalaba malogo, n'atalaba bakulima mpindi ku mabega. Ebiyigganyizo ebisooka giba mikwano gyo, gikwesamba buli lukya nga togiwangaaza, emikwano okwefuulira, okuyombayomba olutatadde, okusibwa mu makomera, abantu okuwaayiriza ebintu eby'enjawulo, okugobwagobwa ku mirimu. Kati ekyo kya identity bw'okigattagatta, omweso tegusobola kukirabamu lubaale. Omweso guba gulaba biyigganyizo. Era omusawo aba alina okugamba nti tukwambulule oba tukole ki, oba tukwateko amalogo, oba tuggyewo eno embeera eriwo. Era omusawo bw'aba akebera ekintu ekyo kya identity, bw'akikebera ne lubaale amulaba, bitambula bibiri. Lubaale omuzadde n'alaba n'ekyo kya identity ekikuviirako kukaaba mu nsi. Kyokka ebintu ebyo byonna byonna ggwe obeera obonyaabonya omusawo. Omusawo ye kyalaba kyakugamba. Abamu aba takubbye, abamu aba alabye ekyo ky'oyina. Era nvumirira nnyo abantu abagamba nti ntambudde ku basawo baweze 6 naye banzibye, ssente zange ziweddewo. Ekyo kikyamu. Abasawo bangi nnyo abatuuyana mube bulungi, bangi ababakolako mube bulungi, naye nammwe mwesulise. Oyina ebintu by'olaba nga weebase. Ki ekikugaana okgenda ku musawo n'oteekawo ssente n'omugamba nina bye nzizze ssebo onnyambemu? Teeka ssente mu mbuga, oba 200 oba 1,000, ogambe nti jjajja nzize kulaba mu buntu. Nina ebintu binneeyoleka naye biva ku ki? Jjajja mukama wange ndoota omukazi ajja n'antuula emitwetwe ne tutambula, omukazi ayogera bw'ati ne bw'ati. Gamba mukama wange jjajja, nina ekirooto kye nfuna, ndoota oli ampadde 2,000 n'aŋŋamba genda oyoze engoye ezo. Gamba jjajja mukama wange, ndoota omusajja bw'ati ne bw'ati ajja ng'ali mu biddugavu, bwe ntambula n'ensanga ekinnya wali kirimu enzikiza, bwe mmala n'ensanga omwana. Ojja kgenda okulaba omusawo yandiggambye nti baakuloga. Ojja kgenda okulaba ng'abaako ekintu kye yeefumiitiriza. Abamu abasawo bamanyi, si buli musawo nti tamanyi. Abasawo abamu bamanyi, naye nammwe mukulembeza ekifaananyi ekibi. Olina ebintu by'olaba mu bubaka biddiŋŋana era nga byogera Luganda, ate n'ogenda ku musawo n'omugamba jjajja nzize kunkeberamu. Teri mweso gujja kulaba byama, bya munda, bya lubaalewo. So ate bw'onoomugamba nti nina ebintu ebinneeyolekera, ate ayinza okukuwaawo ekyokukola, ate oluusi ne kikutwala mu maaso. Ekintu kiri nnyamba nkuyambe, okitegedde? Lubaale yakyuka. Lubaale w'ennaku zino bamukubira eŋŋoma ne bamwaza, naye osanga batono abamwaza n'avaamu. Lubaale w'ennaku zino abalaga masomero, lubaale w'ennaku zino abalaga ntabaalo, kutabaala, kulinnya nsozi, abalaga ebintu eby'enjawulo. Oluusi mulimu kaggwa ensonyi, mulimu biki, bantu abaloota abantu abali obwereere ababakunamira. Abamu baloota, oli n'aloota omwana we nga banyumya akabozi k'ekikulu naye nga mwana gwazaala. Ebyo byonna obisanga mu birooto by'abantu. Muloota bwe mutyo n'otambula n'otuuka ku musawo n'osirika n'obanga ddole. Omusawo n'akubuuza, mbadde nsaba kumpitira ku jjajja, mbadde nsaba kunkeberamu. Ekyo kikyamu era temujja kuggusa. Okitegedde? Temujja kuggusa mbeera eyo. Awo nno kye twaviirayo tubawa amagezi. Abasawo abatuufu mwebali,
abasawo bakola mwebali naye mubatandika bubi. Omweso waliwo ebintu gwe bitajja kulaba nga biwanvu, mwaliro muwanvu, otuddeko ekitundu kya lubaale omubereberye wa butonzi. Lubaale omubereberye talamulwa misambwa. Lubaale omubereberye yabeera ku toopu. Omulwadde ojja kubeera ng'omweso gwe guli waggulu nga guli haayi oba omwaliro gwo. Omusawo gw'ogenzeeko ali ku kitundu kya buzaale. Tewali mweso gujja kulaba bintu bya lubaale yali ku toopu. Lubaale w'olubereberye yali ku toopu kubanga atuddemu emisambwa emitonde. Atuddemu bitundu bitonde. Obulongo bukubanja bwa butonde bwa butonzi. Okitegedde? Ate omusawo ali ku mutendera gw'obulongo ng'oluusi n'obuli mu mbuga ye bulongo bwa kika. Nga teyamanya lubereberye, teyamanya butonzi. Omwaliro gw'otutte mu mbuga omwo gwa butonzi. Osirise, ogambe jjajja mbonaabona emirimu gyange gifudde, jjajja nsaba kunkeberamu. Kyokka olina ebintu by'olaba ku mutwe, kati omukyamu y'ani? Lwaki ebintu by'olaba ku mutwe tobiwadde kitiibwa? Bakulagudde ebintu nga buli kye bakulagudde temuliimu kye wali olabye ku mutwe wadde. Okitegedde? Kakati kuggwe n'omusawo ani mu buyabuya? Lwaki mutambulira nnyo ku nkeberaamu? Lwaki mutambulira nnyo ku bankeberemu? Lwaki temutambulira nnyo ku bintu bye mulaba nga mwebase? Bintu bye mulaba nga mwebase kwe kutudde emyaliriro gyonna egisobola okukuzza engulu. Lwakuba abantu abatambulira ku nsonga z'obubaka lubaale yalwawo okuggwa muba mulina okwetooloola ennyo. Abamu batya okutuukiriza lubaale oyo. Ne bagamba kaŋŋende bankolekolemu katono. Osanga embeera enadda mu nteeko. Olwo nno luba terujja kuggwa. Olwo luba lutalo. Oba ojja kutambula wano ovumirire jjajja oyo. Otambule wali ovumirire jjajja oyo. Otambule wali ovumirire jjajja oyo. Bajjajja b'abaana bangi nnyo kati nga batudde ku mannya mabi. Olwammwe abazzukulu bagenda baboogerako ebigambo naye nga abamu bajjajja b'abaana batuufu era bakola. Era emmandwa we ziri era baaziwanga era nga we ziri nkoze era nga bw'ogendawo muwanga alinnya kawumpuli, mayembe gaawo galinnya. N'olwokuba abazzukulu abatambula mutambula bubi. Okitegedde? Ne mujja muleeta erinnya ebbi n'enziro eri mu basawo b'ekinnansi. Naye ng'abasawo gye bali abalumirirwa abantu ng'akola oluusi tolina na ssente ne weegayirira nja zireeta nakkiriza. Oluusi n'akukolako oluusi tolina zikuzzaayo oluusi n'azikuwa ng'olaba afuuba n'okulabika nti akutereeza. Naye ng'ate naawe olina ebintu by'osirikidde tobyogera. So nga mwandibadde mugatta obwongo n'akubuulira nti oyo kiwanuka akuyita jjindi. Oba okusinza ku kyoto ky'omuwadde n'akugamba nti eryo jjembe bwe riti likuyita ku lusozi lwalyo. Abasawo abategeera ebintu ebyo mwebali nga baakunukkiriza ku lubereberye. Okitegedde? Kakati abantu abaloota nga mwokya kasasiro, ekyo ekirooto kiba kikugamba okulwana ennyo okujja kasasiro oba embeera etagenda bulungi eri mu lubaale. Lubaale oyo ebiseera ebisinga bamweyana yabeera amuvuga. Bwe bakugamba okuwoza engoye wabeerawo ebintu ebitateredde mu lubaale oyo ng'olina okuddako emabega. Okwoza engoye kuba kutukuza lugoye, okulukunya, okuluggyamu ekko, okulwanika ku waya, okulugya ku waya nga lukuze nga lukaze, oluyingize mu nnyumba, olina gy'olaga olugoye olwo lugolole. Lubaale bw'atyo bw'atambuza olugero lwe. Kyokka akatuntundu k'olugoye olwo kaba kamaze okulaga nti ekintu kyo ky'oloota lubaale oyo muwanvu mwera ajja kukutwalira akaseera ng'omutereeza. Abantu abaloota nga mwera ng'okutta olweyooyera baba bakugamba lubaale oyo alimu ebikyamu. Kubanga okwera kutegeeza nti bw'onooyera ojja kwereramu embeera etali nnungi, amalogo, ennimi embi, entwe, ebisiraani, kasibi. Okitegedde? Kubanga abaayeranga edda baakozesanga mukonzikonzi mu nnyumba. Bakakati abantu abalina enje y'enzungu balina ebintu ebizungu bye bakoze ebitakyayamba bantu mu maka. Olweyo lwabanga lwa mukonzikonzi kubanga mukonzikonzi akonzibya. Ekintu kyonna ekibeera ekikyamu awaka ye mukonzikonzi. Era mukonzikonzi anaabibwa mu kituntundu eky'okwevumula amalogo. Ng'oba obaddeko amalogo obaddeko embeera etali nnungi bakunogera eddagala erirwanyisa embeera ekuliko kababeere nga baakuloga. Mukonzikonzi tabula mu ddagala eryo. Mukonzikonzi amakulu ge ekimuteesa mu ddagala eryo kitegeeza nti yakonzibya okukonzibya oba eddogo eryo okuggwamu amaanyi oba okunafuwa. Kati ge maanyi ga mukonzikonzi. So omuntu eyasooka yatunuulira olweyo lwa mukonzikonzi nga lwe yolina okwezesa ewaka eri abantu abakyala mu nnyumba omwo abayingira mu nnyumba omwo oluusi abaana bagenze ku ssomero ne bakomawo n'ebintu bibabuuse mu masaŋŋanzira.
omwana n'ayingira mu nnyumba nga yabuuse embeera etali nnungi. Oluusi muli wakaawo muyinawo kakkapa ne wabeerawo ekintu ekizze mu makomo, oluusi mwoyo mubi, oluusi munna akuloga alina byakukola biki, n'ojja osanga waka nga kkapa efudde oba ng'embuzi efudde. Kye kibagambisa okulunda ebisolo. Bw'oba tolina bisolo, ebintu ebisinga obungi bikutomera direct mu makaago. Oba mukwano gwo yabikola, oba biva mu lubaale, oba myoyo ki, oba myoyo mibi, oba wagibuka mu masaŋŋanzira, oba wagisokonkola ku mulimu gy'okolera, emyoyo gyonna gigukira waka butereevu. Amakulu agaba nga mu kulunda enkoko, mu kulunda ebisolo nga kkapa, embuzi oba endiga oba ente, amakulu geego. Ekizibu nga tekinnaba kutomera baawaka oba nannyinimu, kyambala kisolo. Ogenda okulaba ekisolo mukeera ku makya nga kirwadde, n'enkya ne kirwala oba nte n'ogiyitira omusawo n'agikuba empiso, obulwadde tebukoma okwo, ente ne wayita ennaku 3 n'efa. Oba mbuzi waka oba kkapa. Ebintu ebyo bitera okufa naye nga bivudde mu bbanga. Enkoko zitera okugwamu olumba awaka. Okitegedde? Ne zitandika okufuluuta, enkoko n'efeemu, ne zifa ey'okubiri, enkoko ewaka ne zifa. Abamu mulowooza nti obulwadde obumu bubeera bulumbye enkoko. Fayini, ebintu birwala n'enkoko zirwala. Naye ate waliwo ekintu ekisobola okujja ne kitta enkoko ewaka nnya lumu, oba enkoko emu ewaka gy'obadde olina ng'ogyagala nnyo n'efa. Waliwo ebintu ebimu ebitta ebisolo ewaka nga bibadde bizze kutuukira mu baawaka, oba mwana oba nannyinimu. Okitegedde? Kakati ebintu ebisinga obungi muyina okubyegendereza n'okubeera abagezi mu nsi. Kati bw'oloota ng'oyera, ab'edda baakozesanga mukonzikonzi mu nnyumba okusobola okwera eddiiro, okwera ekisenge, era ng'omuntu ayera afulumya wabweru mu sheedi oba ku lubalaza ebweru oba ku mulyango gw'emiryango, n'oyera ng'ofulumya. Bw'atuukanga ebweru ng'ofulumya ebintu ebyo n'otuuka ewantu oba ku lubalaza n'obikuŋŋaanyizaawo n'obiyoola n'obitwala mu musuula kasasiro, ebintu by'oba oyereddemu biba bingi. Ebweru ne bakozesa olweyo lwa keeyeeyo oba abamu bakayita akakumirizi. Akeeyeeyo ako amakulu gaako tekaalemwanga bizibu biri waka. Buli lw'oyera bw'oti olweyo olwo beera waliwo obudde bwe beera nga bafulumya, oba oyina geeti oba omulyango guyingira ewaka, oba ewaka tewali kikomera ng'obeera mu kyalo, olweyo olwo lwategeezanga nti oyina okwera oluggya n'omala n'okuŋŋaanyiza ku bbali. Okitegedde? Kati bwe wamalanga okwera bw'otyo n'ofulumya ewantu ewayita abantu, n'oyoolera awo ebisaaniiko, we bayingirira ebintu ebyo n'obitwala ku bbali. Kasasiro oyo kigambibwa nti buli ewaka ebintu bibeera byonna oluvannyuma bamuyita kasasiro, babyokya. Byoyokeddemu bibeera bingi. Okitegedde? Kati bwe wamalanga okwera ng'ofulumya ate n'oyera ng'okomawo ewaka, omaze okwera ebisasiro byonna byonna obitadde wali kasasiro, bakola akatundu akookubiri ate n'oyera ng'oyingiza. Okwera ng'oyingiza kwe kuyingiza empewo ennungi, emikisa, biki. Okitegedde? Basooka kwera nga bafulumya. Bw'omala kasasiro oyo n'omuyoolawo n'omutwala ali kasasiro, abeera alimu omuliro oba tonnaba mwokya, onoomwokya oluvannyuma, bazzaako akatundu ak'okwera ng'oyingiza. Ge makulu g'olweyo olwo lwakeeyeeyo oba akakumirizi. Buli lw'oyera ng'ogamba nti keeyeeyo, buli kibi kyonna ekiri ewaka kigende eyeeyeeyeeyo ku mabbali g'emigga, ku mabbali g'ebibira. Kati ate awo bw'oba oyera ofulumya kayitibwa akeeyeeyo. Kati bw'otuuka okwera ng'oyingiza kayitibwa akakumirizi, akakumaakuma emikisa, akakuŋŋaanya ebirungi, akakumirizi, okukumirira ebyo emikisa giyingira awaka. Okitegedde? N'olwekyo ebintu ebimu mugende nga mubyegendereza. Kati jala tuwulirize omwami ono. Omwami ono ssebo, njagala otwanjulule bulungi ekirooto kyo kino, tukiwulire tukifunemu ebyokuyiga. Genda mu maaso ssebo ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera, gaggadde omukutu ogukuwa okumanya mu buli kimu. Genda mu maaso ssebo. Naloosi nafunye obubaka ssebo nga nzikiridde ku luguudo e Kajjansi. Naye waliwo omuvubuka eyali asamba omupiira bamuyita Kamanje. Kati najja n'aweta emmotoka, najja ku mukono gw'endiko, najja n'akwata ng'ali mu mmotoka munda teyavuddemu, n'akwata emitwalo 2 n'agimba. N'aŋŋamba
ngeno njoleza engoye zange. Olwaŋŋambye ekyo n'avuga n'agenda. Kaakati owulidde ekirooto ekyo? Omuvubuka yasaze ekkubo, yabadde mu mmotoka ye yasaze ekkubo n'ajja n'akugamba nti n'akuwa emitwalo 2 nagga agenda onjoleze engoye zange. Talina kye yayongeddeko, tayagala kumanya. Olwakuwadde emitwalo 2 nagga agenda onjoleze engoye zange, yavuze buvuzi n'agenda, teyayongeddeko kigambo kirala. Otegeera ki? Jjajja wakugamba nkugambye mmaze, ebiddiriro ojja kuwulira ku mubiri gwo. Ekirooto ekyo kikusindika oddeko emabega, weebuuze biki ebyabangawo mu famire. Kati oyo muvubuka kitundutundu ggwe, oyo jjajjaawo ayita naawe ogwo muzimu. Fasiti kisinziira ekika kye weddira, ekyokubiri okutambula oba ku musawo, okutambula oba ku musawo. Fasiti akuwa ekkanzu, akuwa ekifundikwa, bw'oba mucwezi akuwa akakooyi, okitegedde, oba okwambaza jjajjaawo mu kicwezi. Bw'oba oli wa lubugo ne bakuwa ekifundikwa n'ekkanzu. Ke katuntundu akasooka okulongoosa, okitegedde, bakusindikaka. Kyokka ateeko oyinza okusanga nga si bye baliko nga tolina gojja kubuuza. Kyeki nti genda weebuuze, kye kituntundu ky'okudda eka. Weebuuze oba ku musawo oba kulinaanye oba ali ku kyalo kiddako. Buuliriza abasawo, ogendeyo weebuuze, ogambye baŋŋamba nnyo okwoza engoye naye jjajja w'abaana kyeki. Ojja kusanga omusawo ng'akimanyi, era ojja kusanga omusawo oluusi ng'ajja kikuwaako ekyokumanya. Okusinga lw'onoogenda ku musawo olw'okuba tokyakola n'ogamba omusawo nsaba kunkeberamu wano. Kyokka ng'ate ekirooto kyo kigamba emitwalo 2 giigyo, genda oyoze engoye ozitukuze. Kyokka gwe otuuse ku musawo ogambye jjajja nsaba kunkeberamu. Omusobya y'ani? Mwe mubbisa bannammwe ate ne mmala ne mboogerako ebigambo. Olina ekintu ky'ofuna, genda nakyo ng'ogenze ku musawo, ogenze mmubuuza ekyo. Olekeraawo ogendanga ku musawo n'otuukayo n'osirika busirisi n'obanga katyuni n'olinda jjajja ajjeyo omweso. Ate mulekeraawo okuvumirira abasawo, mubatambuddeko bangi naye bonna be mutambuddeko balina lubaale ewaka era alamula. Kyokka buli musawo gye mugenze mubbi, mufere. Lwaki ekigambo bufere tekiva mu basawo? Lwaki nammwe temwetereeza? Lwaki totambula ng'ogenze kubuuza ebintu by'olaba ekiro? Omanyi ki oba ebintu by'olaba ekiro bye bikuviiriddeko emirimu gy'okwonooneka? Omanyi ki oba ebintu by'olota bye bikuviiriddeko amaka go okukyankalana? Omanyi ki oba ebintu by'olota bye bikuleetera ennyombo bye bikuleetera okugenda mu makomera? Kati bakulagula birala ate nawe by'olaba ku mutwe birala. Kati omukyamu y'ani? Ate n'omala n'ogenda ku nsawo osirise busirisi, olina ebintu by'olaba birala, nogaa jjajja nsaba kunkeberamu, n'oteekayo sente z'okukebera. Ne bakkebera ebirala ate era n'obikkiriza, ne baggaa neighbour yakuloga, n'okkiriza naye ng'ate ekiro oloota olinnya nsozi. Banne nammwe mutama. Oloota olinnya nsozi, oloota ogwa mu binnya, kyokka bakugambye neighbour yakuteera eddagala ku malaalo. Okkiriza era osasudde. Kati omusawo omusuubira kugamba ki? Tuukabeera dayirekiti, gamba ndoota nnyo nga ndi bwereere. Tuukabeera dayirekiti, gamba ndoota nnyo omusajja ng'azze nga tali mu ssaati waggulu. Beera dayirekiti, ndoota nnyo nga ngwa mu kinnya. Omusawo babeera n'ebyokwogera, babeera balina ne kye bamanyi. Abamu basawo mwe bali abakugu nga bamanyi, nga bw'onoomuwa obudde n'oteekawo amakula n'akuwa obudde n'omwebuuzaako biki by'olaba nga weebase, ate omusawo ajja kukubuulira ekituufu ekiddako. Kubanga mulimu abantu abalina lubaale nga talagulwa, ng'ojja kusanga amumanya amukunnyonnyole bunnyonnyozi. Lubaale talagulwa kati yasinga ensangi zino okukuba abantu. Talagulwa, takeberwa. Ne bw'onoolagulwa emirundi kakadde tolina kintu ky'ogenda kukyusa ku bulamu bwo. Gw'osuubira mbu obutakola simanyi biki, simanyi balina kunnaazaako bisiraani, nga ne bwe bakuwa eddagala oddikunaaza tolina mbeera gy'okyuka. Lubaale oyo eddagala terimugonza, ebintu tebimugonza. Ne bwe bakuwa ekibbo kya lubaale, ne bwe bakuwa ekibbo ky'abalongo, ne bw'oyita abalongo ku kika ng'oloota lubaale afaanaganako bw'atyo. Ne bw'olikola otya, oloota ovuga bugaali. Eggaali etegeeza nti ojja kutambula olugendo oluwanvu ng'odooba budoobya, eggaali maanyi ga kifuba. Bakugamba nti obukozi bwo mwe muliva okutereerako. Eggaali maanyi ga kifuba, gwe jjiya zaayo, gwe sipiidi zaayo, okudduka kwayo okutono era ggwe, okudduka kwayo okw'amaanyi era ggwe, okuwanga ensozi era ggwe. Okitegedde ye eggaali.
ensonga lwaki oloota eggaali lubaala bamaze okulaga nti olugendo lw'omu nsi ogenda duyitamu okaaba singa onooba totutegedde oba si ekyo nti mu kunoonyako okwa lubaale ogenda kutwala akaseera ng'otunoonya naye mu kutunoonya tebigenda kuba byangu kuba bajjajjabo baatusobya kyekitundu ky'okulaga ng'ovuga akagaali oba nga bakutwalako kagaali ensonga zo zigenda kugenda mpola mpola nga si za pakupaku maanyi ga kifuba amaanyi go ge galitereeza lubaale ono amangu oba okulwawo kati oloota bugaali tokyakola emirimu gifudde mukyale waka mukyankalano oluusi yanoba ebintu bwe bityo otambudde ku musawo ogenze bakebere lwaki omukyala muyombayomba ogenze ku musawo okebere lwaki emirimu gyange gitambula bwe giti kati osuubidde omweso gugenda kugamba ki so tuuka ku musawo mugambe ekirooto ky'obugaali kinnemeddeko n'ekitegeeza ki omusawo ojja genda okulaba nga alina kyakimanyiko nga kugamba oyo omuwanga oba oliawo ng'akusindika ku kyoto kye eky'omumugagga agenda oseeseeko ekyoto ewamuwanga ogabulewo n'omwenge bw'atyo olubaale bw'atambula oyo eriyo abantu abaliko emyaliro nga tegikubwa mpiki nga tegikeberwa nga tegitegeererwa nga gyetegeerera ng'omuntu oyo oligoberera byalooto okusobola okumutereeza ebintu ebisinga mugende nga mubyegendereza weewaawo abakuume Liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze Omulangira Jjuuko Munnabuddu.